New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
yeraliikiriza embeera gyali yeraliikiriza yangoba wabeera olubuto olwankyawo ekiseera nekituuka n'abanga teyeesoola naze nino yamba kubanga nze nalifaawe zirinda mulwange omusira emmere n'omukulu nanyiniye awawunyawo wakwata nasigula kinange nateeka kitovu kyokka mukama aswaza yaswaza nambosa munange gyoli lutyo abasawo nga bamukima balaba oba nazaala obanga tasobola era kyebazuula nange kyebaŋŋamba omukazi walina kansa akawunti okalimu amazzi zeyali ayimiridde nase kikoowe yali yesunga omwana nakakana n'obugoye bwe nali mbuze era kati ntunda maama beki obugoye buyina nakawere obugoye gye buli ninayo engozi obuteeteeyi obutono obupampa mbuyina etazinyanga anakuyoyamwamu New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China, omulizi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi. Tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Chikaya College School, education for development. American Trends and Fashions. Tuliwo ku Rwenda Bikayo ennungi. Ogenda mu office, mbaga oba owejaddemu waka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu size zonna okugeza office dresses,
chief pants, party dresses ne casual. Abambazi b'empale, blouse ne skirts nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, jackets, ensawo z'abakyala, ebika byonna n'engatto. Abaagala ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, towels ne throw-ons nammwe twabalowoozezzaako. Ebyokwewunda by'abakyala nga earrings ne hair accessories nabyo tubirina. Abaagala okugejja n'okukogga nammwe tubakolako. Tulina collagens, fat burners ne multivitamins. American Trends and Fashions tukubire ku simu zaffe ezo eziri ku screen oba otunye ku mikutu gyaffe. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe Ntinda Shopping Center, room number A09, mabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zion Forex Bureau.